oli wakati mu bujulizi wano ku The Is Still Hope channel y'essuubi. Gwali ku The Is Still Hope tukwagala nnyo akaseera kano ka bujulizi tujja kuba nga tukuleetera obujulizi obw'enjawulo. Naleetaze obuwulirize bulungi naddala ggwe ali singo nga byagaanako n'obujulizi tebugenda kukuleka kyekimu. Naddala gwe baagamba nti tosobola tolifumbirwa. Amazima baabyogera naye ate waliwo entegeka za Katonda omwana w'omuntu z'atamanyi. Kale yawuliza obujulizi buno bulungi nnyo mu ddakiika zijja kuba nga 20. Mmanyi gye bunaggweerako Mukama ajja kuba ayogedde naawe era tebujja kukuleka kyekimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe abooluganda. Mukama yeebazibwe. Ngenda bawo obujulizi bwange. Nange nali singo naye nina ekiseera we natuukira nali singo eyeepanka ng'ate nga neemanyi. Mukama yeebazibwe. Nze we navubukira nali njagala abaami abakuzeekuzeemu. Mukama yeebazibwe. Abakuzeekuzeemu batandikira myaka 4 n'okudda waggulu. Era nga nze be bantu benjagala kye nali simanyi nti nno kyali kikolimo kya famire yaffe. Era nze obulamu bwange bonna bwe natambuliramu be abaami be nali njagala. Omwami oyo nafuna omwami nga nakamala senior 6. Mukama yeebazibwe. Omwami oyo we yandaba awo waliwo olugendo olwaliwo nentandika okwepanka. Mukama yeebazibwe. Kakati omwami oyo ekiseera kyatuuka ng'amaze okundaba. Mukama yeebazibwe. N'atandika okuŋŋamba ebigambo ebyali binfumita. Mukama yeebazibwe. Ebigambo nga ki? Yatuuka ekiseera we natuukanga nga mukubira essimu nga ŋŋamba toyina kuba ku ssimu yange. Essimu yange oyina kumbiipinga nze nnina okukukubira. Ekyaddangako kati we neewonga olugezigezi ne mukubira n'aŋŋamba ye ggwe lwaki onkubiranga? Gw'olaba naawe osaanidde oli mukazi basobola okuteeka mu maka. Ebirala kati olunaku lumu nali musisinkanye mugambe ku bizibu byange nga mpulira ebigambo bya ŋŋamba bimenye omutima nga nkogga nzigwawo. Naŋŋamba jangu sagala na bantu batulabe. Olwo nga tonnalokoka? Nga ndi mulokole naye nga sinnaba kujja wano emutundwe. Naŋŋamba ekisooka onneesibako oli mumpi nnyo. Ulira wali oyagala wakuwasa oba boyfriend? Nze nali manyi nti agenda kumpasa ddadi. Naŋŋamba ekisooka oli kalimba nnyo. Wayimirira ku kigulumu n'onnimba nti oli muwanvu. Kumba oli kampi nnyo. Ekyo ekigambo ddadi we baakiŋŋamba. Ne mpulira ng'omutima gwange gwennyise ne mpulira ng'ekigambo kinkozza. Ne ŋŋamba ekitegeeza abampi tebafumbirwa. Naŋŋamba oli mubi nnyo nnyo. Oli mumpi nnyo 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 tosaana na maka. Kati nga bandaba batya nga ntambula naawe. Ebigambo ne bindya ne mbeera awo nga ntambula nga nkimanyi nti nze obulamu bwange teri musajja asobola kumpita mukyala. Ne ntuuka ne nzija wano emutundwe. Mukwano gwange n'aŋŋamba genda emutundwe. Mukama yeebazibwe. We natuuka wano era natuuka nga neemanyi nti teri musajja asobola kumpasa. Kubanga ebigambo ly'omwami bye yajjanga nfumita byalinga bingi nnyo 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 nnyo. Ebimu sikyabijjukira na bijjukira. Kati ne neemanya nti nno ndi mumpi teri asobola kumpasa. Ekirala ndi mubi nnyo nnyo. Kati ne neetegerera awo ne nga kansigale Katonda. Mukama yeebazibwe. Ne ntuuka ekiseera ne ntuula wano. Ne ntuula nga we ŋŋenda mu kyaki y'abapya eyo. Ne neezuula nti omwoyo guli eri ogwali gungoberera gwali guntambulirako nga gwa basajja bakadde. Nze nga n'omuvubuka ne wankwana nga sikukkiriza naye nga nange sikimanyi
nate nga ndaba kapa ez'abavubuka nga ndaba zinsanyusa obwo obusibe ne mbwezuulako. Ekiseera kyatuuka ne nennyika ennyo mu kusaba. Nali ndi awo ne nsaba Mukama ne mugamba Mukama bw'obanga nange wantondera olubirizi lwange Mukama ŋŋenda ddulindirira. Naye ŋŋenda ddulindirira nga wenkuweereza. Ne ntuula wano abooluganda ne mpeereza Katonda nga sirowooza ku kintu kya kufumbirwa. Kubanga nalina kiri nga baŋŋamba ndi mubi ndi mumpi teri asobola kunteeka mu maka. Mukama yeebazibwe. Ekiseera kyatuuka ne ntandika okuweereza mu baana. Bwe natandika okuweereza mu baana mwalingamu omwami yajjanga n'obwana obuto. Kati ne ntandika okubeera ng'obwo obwana abundeeteranga mbeera nabwo mu Sunday school naye nga ndi mukambwe ennyo nnyo eri abasajja nnyo nga nze sagaana musajja kuŋŋambako. Nzijukira waaliwo n'omusajja omu eyajja n'aŋŋambako ekigambo. Ne mugamba ekigambo ekinene simanyi na gye yayita. N'agamba munne n'amugamba bulira oyo omuwala alabika si mulokole. Naye nga amazima ndi mulokole wano nga n'okuweereza mpeereza naye namugamba ekigambo ekinene simanyi gye yayita. Nentuuka ebiro ne ntandika okulaba ebiro eby'okufumbirwa nga ndaba abantu bajja nga baŋŋambako naye nga ŋŋamba Mukama owange agenda kujja tagenda na kuloota agenda kujja mpaane. Ne nga Mukama njagala ondeetera omwami ng'agenda kumpaana nzijeko kiri ekintu kye baali bakola ki kye baali banteekako kye nali neeraba nti nno nze sisaanidde. Ne mpa Mukama qualifications zange ate nga sikisabira nakisabira nti nno nkibeereko naye nga mpeereza Katonda. Ebiseera byali awo omwami ng'ajja nga ndeetera abaana nga ntandika okubeeranga n'abaana naye yalina ebizibu bye nga bingi ng'oluusi abiŋŋambako naye nga nze muyambayambako awo ku baana. Kye saamanya nti nno omwami oyo yagenda okubeera omwami wange. Nali simulabangako wano emutundu era nga mmanyi mu bagenda okubeera abaweereza wano mwe mugenda okuva omwami wange. Mukama yeebazibwe. Ate ekirala nali neeteekako ekkomo nga saagala kasajja kampi era nga abo bo nga sibaagalira ddala. Era waliwo eyajjako lumu nzijukira yali atuula muno mu kibiina najja n'aŋŋambako ne musika ne muzza ebbali eri ne mugamba gwe nkubuulire sirootanga ku musajja afaanana ggwe. Tonnyonoonera future yange enva mu maaso. Omusajja n'atambula n'agenda era teyadda talina na kigambo bambi kye yaddamu kuŋŋamba. Nenzirayo ne ŋŋamba Mukama bw'oba oleeta omwami njagala oleeta omwami agenda okunsangulako ennaku eri gye baŋŋamba. Njagala omwami nga muwanvu ng'agenda kundabirira ate ng'agenda kunjagalirayo mu bumpi bwange. Mukama yeebazibwe. Era ezo qualifications nga nzigamba Mukama neeyongera n'empeereza. Mu process awo omwami yajja. Bajja abaami baali basatu. Eyasooka yali nga level ze ng'ali mu level y'abasumba. Nga waliwo omwami omulala ng'alina ssente ate be nali nsingira ddala okwagala. Nga njagala mutwale ewaffe atwale ebintu kwegamba ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. Omulala eyajja yoyo omwami eyajja ow'abaana yaŋŋamba ekigambo. Najja kati ne ntandika obbapimaapima ne nga kati ono ayina abaana siri ready kuba step mother. Ne ndaba ono eyali omusumba ne ŋŋamba at least oyo asobola okunsabira ebindiko ne binvaako. Ne ndaba ono omulala eyali businessman. Ne ndaba businessman ate nga muvubuka muto nnyo nnyo ng'ate nze sibaagala. Mukama yeebazibwe. Nga ndaba muto tulinga abenkana nga n'embala yange yali mbi. Mukama yeebazibwe. Nze nga neemanyi nga nsobola okuwewawewa wenna kati abo abavubuka abato nga ne woba olina ssente otya nga ŋŋamba ono talina kundagira. Nga nnyomba kuba ewaffe kyokyo nakirabayo nga ffe tuyomba. Mukama yeebazibwe. Kati nga ndaba omuvubuka oyo sijja musobola era nga neegamba muli ne ŋŋamba oyo nno ennyumba eyinza okukwata omuliro mu nda yange.
kati oyo nentuka nensaba Mukama yali Friday nenga Mukama abasajja bano bakoze batya bazze bonna nensaba Mukama onjawulireko owange omutuufu Mukama yebazibwe kakati ekirooto ekyasooka abaami bano bandeetera engatto mu kirooto kuba nze nali nagamba Mukama alagenze nga nze obusobozi obusobola okweronderako omwami sibusobola nga nabapimyepimye dda nabaweyezidda kati omwami omu nandeetera engatto ngendo giteekamu ekigere yagiteeka wali eri ku kyaki nga tentuuka eyaddako gwe nali njagala era gwe nalinamu essuubi naye n'aleeta engatto ate eri nga tentuukirako ddala kaakati ate ono gwe nali ow'abaana ng'ali wali eri mu mwaka akacyungwa ng'akutte ku ttama muli nga mpulira mpasiivinga agamba kale bagenda kale amala obudde ng'akutte ku ttama waati kye nakola ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda bano bonna engatto zaabwe ne nzirekawo ne ŋŋenda ku mwami eyali mu kacyungwa awo ebweru okuva ku olwo ne nzikiriza omwami oyo naye mu kumukkiriza ekyo ekirooto saakimugamba nasigalirayo nga mmutegedde nti ye mwami wange naye namulaga empisa embi wakati mu courtship empisa ne zigolokoka ng'ayinza okumpita nga mpulira simwagala n'atuuka n'ayita omusumba omu n'amugamba omuwala oyo mbadde mwagala naye musumba mbadde nsaba ŋŋenda omuwala oyo mwetondere ndaba sijja musobola Mukama yebazibwe kati twali tusisinkana we tuti n'omusumba tugende tutuule omwami anneetondere somehow buli omu n'akwata erirye n'enkwata liri naye n'akwata erirye n'omusumba n'abula kati ffenna tetweddamu kweraba Mukama yebazibwe n'enzirayo ekiro ekyo n'enfuna ekirooto ng'omuntu omu aŋŋamba ti Juliet nkuwadde nkuwadde firstborn wange n'omuyisa obubi wootyo kasita akugendako teri mukisa mulala osubiddwa omuntu omutuufu Mukama yebazibwe ekyo ekirooto kyekyanzizaamu n'enzuukuka ekiro ekyo ssaawa 9 ne ŋŋamba Mukama mpa ekisa ekyagala omwami oyo kubanga Mukama nakusaba omwami omuwanvu naye ate ono ayitiridde nnyo obuwanvu Mukama yebazibwe nga mbyogera nze nzekka ne mugamba ekirala omuleese aliko abaana siri ready kubeera step mom Mukama yebazibwe ebyo byonna byali bingi ne nga Mukama ompe ekisa ekirala kati we navaayo ne ntuuka wano olwo nga nayogedde ne Katonda eggulu lyayogedde nange ne ntandika otereeza mu mpisa najja ne tutandika okumiitinga ne twogera waliwo ekifo we twagenda ne tutuula ne njogera naye ne yeekanga nagamba Julie naye oli mukyala muki mulungi embeera zo nzaagala naye nga mbeera kize nnina ng'embeera mbi nnyo nga siinaamu mpisa wadde nga nnina obukaawu nze n'ebigambo biri nga bituuka ne binzijira oli omuntu bye yaŋŋamba kati ne ŋŋamba kati nkole ntya ntandika okwambala obukondo sijja busobola omusajja muwanvu akoma eri ebyo byonna ne binkuba we namala ne neekuŋŋaanya ne nnongoosa empisa zange Mukama yebazibwe omwami n'atandika okunsindikira bumesegi ku ssimu Mukama yebazibwe bannange nampaana nti ntambula bulungi naŋŋamba I love you naŋŋamba buli kindiko kyonna mesagi yali ya luzungu naŋŋamba buli kindiko kyonna akyagala ekisingira ddala obulungi otambula bulungi ekirala oyina I love your height Mukama yebazibwe ebintu omusajja oli bye yanvuma ebyandeetera okwetya omwami bye yampaana byennyini oli yaŋŋamba nti nsaayirira ntambula nsaayirira ono yaŋŋamba ntambula bulungi mbu buli we ntambula mutambulira mu mutima
bantu mmwe ne ntandika okweyagalira mu bwasingo bwange Mukama yeebazibwe ne neeyagalira mu eyo courtship awo ne ntandika okweyagala ne ngamba ekitegeeza ndi mulungi ne ntandika okweraba ne ndaba nga height yange kyekyo naye akasita nafunye omuntu akola ki anjagala ne mpumula nebaza Mukama omwami wange we yajja we twatandika okubeera serious nga neeterezezza nange giri emyoyo gy'obutafumbirwe gye waffe gyonna nga njikubye byonna nasaba nnyo wakati awo omwami wange najja straight awe naŋŋamba nampa date ey'okukyala ey'okwanjula n'ey'embaga we natuuka era ne mubuuza ne mugamba naye kati gwe byabiŋŋamba oyina ssente mmeka naŋŋamba Julie amazima gali nti siyina ssente wondabira wano nina 2,000 ne mugamba osulawa naŋŋamba amazima gali nti nina wempangisa naŋŋamba ne mugamba njagala ontwaleyo gy'opangisa naŋŋamba nandikututeyo naye teri kiriyo Mukama yeebazibwe ne nnyomba awo ne mugamba kati onjagaza ki biki ne nnyomba nze njagala ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe waffe olujja lwonna lujjule ebintu kati biki byoyogera ne ntuuka nga musirise dadi omwami wange asirika naŋŋamba Julie it's okay gwe genda ewa ssenga nali ndi awo nandeetera ssente ne ŋŋenda ewa ssenga wange n'azimpa Mukama yeebazibwe nampa ssente ne ŋŋenda ewa ssenga we nava ewa ssenga ne tulagaana deeti ez'okukyala omwami alina 2,000 nampa ssente ezaakola ewaffe mu kukyala we yavaawo ate ng'asirika nga nze ayogera ebigambo ebingi naye ng'asirika naye nga nanga omwoyo ajja oluusi nannumiriza ne ngamba omusajja tomufumita nnyo n'ensirika ne mugamba ne ŋŋenda ewaffe ne mbagamba nti ne ŋŋamba taata wange ne mugamba nti ŋŋenda leeta omwami Mukama yeebazibwe bonna nabagamba nti ndeeta omwami ne bagamba ekiki okakasa ne mbagamba nti ye mama wange naŋŋamba naye onaafumba ggwe ne mugamba maama nalokoka nja kufumba ye nga mmanyiddemu eri embala wonyiiza mba mpulira nga njagala kubuukira we tuba tetunnalwana nga mba sisobola kukola kufuna mirembe mama wange nantuuza ye mama wange yakikkiririzaawo naye famire ab'ebbali tebaasooka kikkiriza nga bajjukira history kuba oli omusajja we yanvumavuma ebyo ebintu bambi twavaawo bubi nnyo Mukama yeebazibwe naye nensaba nenkyusibwa bulungi nnyo ne mbagamba maama si yenza ali omukadde kati nakiwuka mpeerereza ddala ewa Pastor Tom kaakati omwami wange ne bamusaba ssente nenzirayo ne mugamba kaakati baakusabye ssente ez'okwanjula ozirina naŋŋamba Julie sizirina ne ŋŋamba Katonda wange kati raba kiki kyoyogerako wali oyogera byaki nali ndi awo nandeetera era ssente nensanyuka ne ŋŋenda ewaffe nenzitwalayo ne batandika okutegeka emikolo egy'okwanjula byonna nga biri mu bwangu ddala Mukama yeebazibwe we twatuuka mu kwanjula omukolo gwali gwa kitiibwa nnyo we twatuuka ku mbaga we twatuuka era omwami wange kye sibagambye mu kwanjula awo nalaba Katonda bankolako bulungi nnyo abafamire yaffe tebantegeera nakuntegeera Mukama yeebazibwe Mukama yabakozesa ne bategeka buli kimu kyonna nze nga ndi wano ku kyaki mpeereza Mukama yeebazibwe okwanjula ne kubeera successful kaakati ku mbaga emizimu ne giddamu egy'obutafumbirwa ne gigolokoka twali tuva wano ku katuuti okutulanga ng'enkya wedding yange twali tutuuka wali eri simanyi kyandiko nenvuma omusajja ekigambo ekinene Mukama yeebazibwe naddamu era n'ayita omusumba namugamba musumba ki kino kye ŋŋendako azzeemu aŋŋambye ekigambo notannalokoka ne ŋŋamba omwoyo omutukuvu n'abula Mukama yeebazibwe ekyo ekiro waaliwo dayirema nga sitaani era alwana tayagala nkole ki nfumbirwe
omwami n'abula saawa 3 ne tunoonya omwami ne ngenda wali ne nkabirira abasumba ne mbagamba simulaba kati ne nsooka ne mmeramu awo amalala ne nganze anansanga katuuti nga simanyi gy'asula ne ngamba leero luno kye nakola ne ngenda ne neezinga ne ntandika okusaba omusango ne ngweteekako ne ngamba Mukama buno butafumbirwa bwewaffe sitaani alaba waliwo ekijja mu bulamu bwange kati ayagala kikuba ne nnoonya omwami nagenda okuba ku ssimu neddako ne mwetondera ne mugamba nsaba kunsonyiwa nkikoze sigenderedde naye omutima gw'omwami okuguzaawo waaliwo olutalo era baagenda otugatta wano nzijukira nayina ekintu nga seetonda era nawulira omwoyo muli nga gunsindika nga buli we mutunuulirawo nti nga ngamba kale kyanfukamiza ne neetonda ekiseera kyatuuka ne tugenda mu hanemuunu ne tweyongerera ddala okusaba Mukama yanteekako omwami ng'ayagala nnyo okusaba Mukama yeebazibwe abooluganda omwami wange anjagala era nze ntera okukifiiringa nti ndowooza mu mbaga ezaali zibaddeko wano nze akyasinza okubeera omusanyufu mu bufumbo Dadi omwami wange mukakamu nnyo ne walaba obanga ninga we mbugumyemu nga ngamba Julie obufumbo butambula bulungi nnyo Mukama yampa omwami aweesa ekitiibwa ewaffe mama wange ayagala nnyo mama wange ne mama wange amwagala mama wange amuyita taata kubanga bannange alabira ddala ng'akoze naye abooluganda nali sikomangawo wano nakwebaza kuba nasooka n'entya ne ngamba kiri ekintu we najja ne neebaza ne kikuba kuba wakati nga bangattaawo waliwo abeekuba obwamambu ne bagamba naye mulowooza anaafumbayo abooluganda kati giri myaka 6 nfumba ate nkyafumbira ddala Mukama abawo omukisa Julizo obuuliriza bulungi okuva emutundwe Christian Fellowship balina obujulizi obw'amaanyi obujulizi buba buweereza bwennyini obuwedde emirimu era buli obuwa oba oswaza omulabe sitaani ate ng'ogulumiza erinnya lya Katonda bangi nabo abadde bali mu mbeera eyo singa baweddemu essuubi baddamu essuubi kasa bawulira nti waliwo eyavuunuka embeera efaanaganako ate wetu sister tumuyozaayoza weebale kukkiriza ate Mukama nakolamu omulimu myaka 6 afumba yali tasuubira ng'alowooza byagaana nawe oyinza okuba ng'oli eyo wagezaako nebigaana ekintu kyonna wadde nga si bufumbo naye yinza okugamba nti wakyaliwo essuubi ate okutuuka awo awawakanirwa bingi byenjizeemu ekisookera ddala yali ayagala abasajja abakadde ekyo nakyo kikoli mu kiryawo asotandika okwagala abantu abali mu sayizi z'abazadde bo ezitali zizo oba musajja nga gwe oyagala bakadde bashuga mami oba obuto under age ate awo gwe nawe oba oliko ekizibu eky'amaanyi kakati ekizibu kyaliwo kubanga yeye nga tayagala bavubuka sayizi ze ng'ayagala abakadde ekitono nnyo myaka 4 naye ng'ayagala anakuwambuka so brother sister owo gw'oli ku datinga ayina emyaka emeka manye embeera etuuka ekisaala nekumeza olugezigezi kati ye omusajja yamugamba ng'oli shoti kazi obumpi biki waliyo n'abakazi abampi nayo nga bavuma obusajja obumpi biki so kati omusajja gwe yalina yatuuka esaala n'ayogera ekigambo ekyasigala ku mutima gwe manyi sitaani waatyo akuuma likodi sitaani yera akwerabiza ekintu omuntu kye yakukola ekirungi ekyo kya ayagala okirabire naye ate akantu ke yakukola akabi ako n'okiipinga ku ki ate n'okiipinga ku mutima kati ekyo kyamuviiramu okuba nga akyawa ekitonde ekisajja oyo aba sitaani
nga buli ajja tayagalira ddala kubanga waliwo yakolashi waliwo yamumenya omutima yayogera ebigambo bambi ebyamumenya omutima soka nga buli ajja avuma buvumi alaba ate tasaanira yayingira obuweereza nga wowulidde nze kyemanyi nti okuweereza Katonda is one of the fastest deliverance nti yengeri emu yetusobola okuwoneramu ey'amaanyi oba eri ku supiri ey'ekika ekyawaggulu okuweereza ki kuweereza Mukama abamu oluusi eba bitukubye ate tudduka buddusi waliwo bitatambudde bulungi ate nodduka mu kanisa oba nodduka mu kuweereza Kristo ekyo ate kiba kibi nnyo kuba Sitaani aba akwongererayo ddala gy'anaakusabulira naye buli w'onywerera ku Kristo ebintu bigenda bitambula birongoka ki birongoka mpola mpola so bw'obujulizi bwa sisita waffe ekirala kyenyizeemu nti mwiga okuwaana ku baagalwa bammwe bannaaye yiga okwagala okuwaana ku mwagalwawo ekyamuleetera obuzibu okusooka omusajja kuba yali tamuwaana muvuma kati olaba condition yateekawo ali mpaana yoyo Mukama wange naye gwe obeera n'omukyalo obeera n'omwami myaka 3 4 tomugambyeeko wadde akagambo akamuleetako at least ekyolumu n'atambulirako mu bbanga naye byakwevuma mbwa ggwe so waliwo ebintu bye tubuusa amaaso naye ng'ate birungi binyweza omukwano ogwo kankubuulire muno nagera nasiba akaviiri nadda n'omutunuulira oti nobanga statue tuyigeko okuwaana akome mugambe bannaaye sweetheart ate kati ozze butono okusinga we nakusisinkanira okitegedde owunyirira olinga omunyo ogugudde muki mu mata omuwaaneko switi kigajja naye ajjawulira ng'awera naye kati ekizibu ekijjira nti bakubbali be bamuwaana ate gwasuubira okuba nga amuwaana ate takola ki tamuwaana ate owebweru yamuwaana which is very bad so tuyiga okuwaana ku baagalwa baffe nammwe abazadde n'omwana olaba n'abaana abawalowooza baki boonooneka akula nga tawulidde ku kamuwa kati waafunayo akavubuka ne kamuwaana Mukama Katonda alabira ddala ng'ako ke kakabaka kalina okuba ng'ate agenda nako so n'ekisembayo nti ebigambo abantu be boogera tebikuleetera kubanga okola ki ova ku mulamwa kubagambye nti awo nga babagattaawo yawulira abeekuba obwama naye oyo anaafumba okitegedde abantu basobola okuba nga bakulabira mu mbala eri enkadde wadde wakyuka that's how people look engeri abantu gye naye ate Katonda aba akulabira muki mu ango ndala so abantu balaba byabwe ne Katonda alaba nga ye waateekeddwa okuba nga alaba so genderanga nnyo ku kyobwa Katonda kyagambye kyakakasizza va ku ndowooza z'abaana b'abantu zijja kumalamu amaanyi zikuleetera okuba nga ate oddirira congratulations sister yonna gy'oli Mukama tukwebaza era naawe ali mu mbeera efaanaganako weetyo ojja kuba nga ate naawe olwalumu oyimirire wonna wonaabeera oweere Mukama obujulizi kwatanafuna Kristo bw'oba ofuna yasobola okuba nga ate akulwanira n'ova mu ebyo byonna ebadde bikusumbwa gamba Yesu olunaku olwaleero kwebaza olw'obujulizi obwo n'abaabuwa kwebaza kubanga okyabakumya okyabunywezezza nange olwaleero nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwo okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu amiina era amiina ddala kale tutekwetololamu tunaaba tufunye obujulizi obulala ate obuzimba obutakuleka kyekyo tujja bukuleeteranga fere tulina buzibu ate Mukama ajja kubanga naawe akuwa omukisa beera bulungi weerawa obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There Is Still Hope channel y'essuubi